kakati kyenjagala okugamba abantu Kabyesembogga bambi yali tatekekangako ku show bukyanga abawo tatekekangako ku show nene bwetyo naye ate nduza tukitwale tiye show yesembyeyo kubanga yanafuyemu ko munafu naye promoter Balunywa tumusabira amabanja ge yavudde mu nago mu sheyo ye kunganye alabenga azibe kituli kubanga esho ngabe wagirabye esho yasaze milioni 15 ku 13 ezo sente kitukugamba nti ba sente zosinga kati dala zali zivudde mu sako abo bo iya event endala tesene no sobolo zikola nozizaayo naye kakati ezo sente ziba zavudde wa Manerenda eri sawa zino Balunywa yamanyi wali kikiri ekigambo kamiliyoni kyatera okukozesa kayino kubanga sawa zino gamu bugumye abavudde sente ezo baba yataddeyo ekyapa akirizo bagana ekyapa ekyo kiba bamaze okukitwala ekyenyumba kubanga Bamanerenda babayita bano nonsense Manerenda bo bakwa milioni 10 ku 13 noteekayo ennyumba yo okola ndagaano ya ntunze era sente ze batazifuna mu budde baba kuwadde enkeera akeera kutunda nyumba eyo gyobosinze yobe kikalu kyonna oba motoka baki Kabyesembogga nze bakubanga nze promoter yali agenda okutegeka Kabyesembogga ekigambo ekituufu nali sobola mutegekera concert ninga bomanyi ba promoter buli muntu ayina embala ejabalamu Kabyesembogga yali ayina kusonderwa akasente ba government nga Edikenzo na bavali ba moyo menuzinga 5 ninga sikumuteka ku stage kuyimba nze ndoza promoter teyabala bulungi kimala kubanga omutunulira amaanyi matono kuba otunulira n'ennyimba ezimu abaleta ziyimba ng'omulaba ba backups be bamunonako asobola okulaba ng'oluyimba alukola ki aluggusa concert teyatambudde bulungi stage nagiwadde ebitundu 3 ku 10 okuyimba kwe nenkuwa 10%, okwambala kwe nakuwadde 55%. Audience yalebise ngeri ku 10 audience yafunyeko 25. Mu bufunze tiyaswadde Kabyesembogga tiyaswadde naye nga tiyafunye sente tiyatyobose kubanga okutyoboka abantu ababaddemu tibamuweebudde okutyobooka butafunira ko ddala naye tiyaswadde naye nga tiyafunye sente. Promota kyenjala okugamba babange essimu kweri abamusajja nnyo Balunywa be bange essimu ekyaliko abadde agenda omunoonya okuntukyayo anti abajja kuwemula bwemuza ekigambo ekinene nnyo naye nga tumwebaza okubanga yasobodde okutegekera Kabyesembogga concert kubanga tekibeera kyangu waliyo bapromota abazira nga bwe walaba Nobert Event Generation promoter be yategeka Wizo ekyo tekyali kyangu Wizo Manizo okumutegekera concert tekyali kyangu kwalinga kumira nsanafu ne Balunywa naye batu be yalabise okutegekera Kabyesembogga ku mbeera gye yabaddemu n'omutegekera concert obeera muzira asaana okuwa engule kubanga ebivulu abayimbi bangi abayinza abalungi okuteekamu essente ng'olaba bashuwa ddiiru naye bw'obanga Balunywa yasazeewo n'ateeka ssente mu Kabyesembogga ku mbeera gye yadde afaananamu kuba twasabye na nnyo okulaba nti show yagimazeeko amaanyi gabadde matono abantu abo omuntu yategekera Wizo concert Wizo Manizo ne Kabyesembogga basana okuwa awaadi kubanga baamira nsanafu okutegeka concert eyo ne concert bwetu be yabadde tugijjeko engalo wangi kino kiraga ki eri abagenda okuteekateeka ku Serena abaddako omulya Sesha Mayanja Maureen Nantume Alima Namakula naye muganda agamba nti awandiise tasekerera nkenku awandiise takola ki olugero nderabidde awandiise tasekerera bikoze bitya kakati ekigambo kyo bayita Serena eyo tugiyiteyo okuzannya obulamu bwo bwonna abantu abavudde ku Serena awo bangi nnyo abagikubye abantu nga mwebale nga tebalina magoba omuntu akyakubye Serena eyo n'avaamu nga alina akamwenyumwenyu ku matama bamuyita Mesa Kisemakula. Mesa Kisemakula yagikuba bulungi nnyo naye nga nkukakasa abaddako nga Luna Mubiru, Ronald Mayinja, Shiba Kalungi abantu balingamu naye nga amagoba sige gaali awo. Kakati bano abagenda okugenda ku Serena mulina okwesiba bbiri. Kisooka mugende mu Serena nga munoonyeza nga mulina okubanga kimutwalayo mukyekakasa. Ekyokubiri
oyina okugenda mu Serena ng'ekitono ennyo oyina millions ng'oyina omuntu yakusasulidde sound n'ekifo oyina okubanga oyina millions nga 10 ekitono ennyo okubanga oyina omuntu akusasulidde ebyuma ate nga akusasulidde n'ekifo kakati n'olyoka otandika okuyiriba emmeeza omanyi abo abayimbi abayimba ku mikolo abo bamolini Nantume ne Stacey Mayanja balina abawagizi baabwe bayimbira ku mikolo gyabwe batera okubawagira ku mmeeza balina okutambula ennyo Molini Nantume bana abatatambudde n'oyo Stacey Mayanja nga tebatambudde eri abawagizi baabwe bangi abasobola okubagulako emmeeza ng'amutuukiridde mu maaso n'amugula olw'ensonga n'agamba tisina kyakola n'amugulako emmeeza naye bwe munaakirekera bapromota muyinza okukifuuwa nga mukiza munda. Serena si kintu kyakuzanya. Serena esobola okukusala n'owirabira n'amanyago kubanga Serena ogiraba ebeeramu bantu batono nnyo bantu 105 ku mitwalo 15 n'emmeeza zibeera mmeeza 445 naye muganda wange okuzifuna osiitaana. Tubasabira abagenda okukolayo naye si buli muntu yenna tasaanidde okugenda mu Serena. Olina ogenda mu Serena nga weeteeseteese bulungi. Akola kyentuuka meeyo abantu tebagitegese bulungi emwanyi tebagitegese yabadde nnyo mu bantu tebalese Diamond Platnumz. Kaakati essaawa zino nga nawe kenyini ogyogeddeko abantu bali informed babadde ku TV nga bagiraba ng'etambula. Ekyo nno omuntu yabadde mabega wa Sheeyo yabadde Muhanji gwe nalabye ku stage. Naye Muhanji ekigambo ekituufu tewakoledde bantu. Tosobola kulaba omanyi tulina nnyo akajanja bannayuganda opromotinga ekitebe ekyokutunda emmwanyi ate noleka abayimbi baffe n'ogaana okubasosowaza abayimbi baffe abawana abangi. Tetugaana wabaddeyo Eddie Kenzo ne Bebe Cool mwebale ne Rweyigi ne wabeerayo ne Truth 256 n'olyoka okwata omudidi gonna n'olyoka oguwa Diamond Platnumz n'omupangisiza ennyonyi n'egenda mu bwengula n'emutwala. Sente ze basaasanyiza ku Diamond situgamba nti kibi okuleeta omuyimbi webweru tetukigaana kuba naffe kamiliyoni waffe amanyi okugendayo n'akuba omuziki. Esente kigambibwa mbu zaasusse millions 5. Diamond okumuleeta n'okumupangisa ennyonyi ezamututte n'egwa n'emusulayo ate erina okubanga eddayo lwaliro okumunona n'otunulira abakubi be yatambudde nabo. Waliwo omuyimbi ow'e Rwanda eyabaddeko ofuna bulungi omuyimbi w'e Rwanda eyabaddeko ne Nando Love amusinga okuleeta abantu. Lwaki topangisa ba Nando Love n'oleeta Bashiba Kalungi n'oleeta ba Winnie Nwaje ba Ava Peace abawane waffe gomanye kyali badde ntongamo. Diamond botunulira ne Diamond yababyeko show ne Bebe Cool situmugaana muyimbi ali international naye FD de bali babaddeko n'ekintu ewaabwe nga kigatta East Africa ne baleeta ku bayimbi baffe wana ne bagenda ne bayimbirayo. Saagala bampulikike nga ino obujja naye Muhanji ekyo ekintu kibakoze n'okwata kumpi akawumbi kalamba n'okateeka mu bayimbi b'ebweru nga tulina wane Uganda ennyimba zaffe tezisinga okuyimba mu Uganda. Abayimbi baffe kkiriza obagaana ku event ng'eyo abantu babaagala nnyo ate baleeta nnyo abantu. Gomanyi Nando Love abakulinnyawo n'ateekawo kinawolovu Ava Peace ng'ali ku stage eyo entunga mu Winnie Nwaji ng'ali ku stage awo David Lutalo bonna abo bapalaso bonna bali enskin bali badde ku stage awo. Gomanyi kyali baddeawo abayimbi abadde basobola nabamaliramu wadde millions 3 naye n'okwata kumpi akawumbi k'essente n'okateeka mu Diamond simuyinaako buzibu era muyimbi w'amaanyi naye tusooke tuwe ekitiibwa ba artist beeka. Muhanji ndowooza kye yakoze abantu be yagenza okufuna teyakoledde bantu yakoledde ensawo ye yalisoose kulowooza ku bayimbi beeka. Abayimbi beeka at least 70% bali badde ntunga mukogo omukolo munene ba Ava Peace ba Nando Love ba Winnie Nwaji ba Elijah Kitaka ba Vinka ba Zawi gokimanyi babakubira ku stage awo neno okwata omudidi gonna n'oguwa Diamond ekyo nno tebabadde fair n'akatongo nnyo. Awo nyini ekalo kiri kwa kwesikanulya wasunulira ebiri ewala sheno yabadde egenderedde ki era ani yataddemu ssente. Essente kkiriza obagaana yabadde gavumenti yataddemu ensimbi. Ekyo kitongole kirina kubanga kiri under government ng'obadde bapromotinga emmwanyi. Linange nabirabye naye ninga atabirabye bulungi naye kinategeddeko mbu baadde bapromotinga kaawa emmwanyi kikyabadde kigenderere ninga ekyabadde kikugaana okuteekayo abayimbi baffe abeeka ne beeyiweeyo babadde tebasobola nakuggweramu wadde millions 3
kubanga abo badde baja kutwala milioni 5 babaswangiza vini milioni nga 7 nino okwata omudidi gonna n'opangisa n'ennyonyi n'oziteeka mu muyimbo omugwira nga bayimbi baffe bali wano bonna bali wano n'ebivu tebikyaliyo jukira copyright teriyo batunulidde butunuulizi kivulu bivulu bibatunuulidde n'obusente bwa YouTube era bwe bate babufunye tewaliwo sente ndala kubanga ennyimbo tebafuna sente mu music kuba olw'ensonga copyright enateekebwa mu nkola ekyo nno kyabadde kyabulyaza amaanyi ababadde mabega temwafunyeewo kabonero bw'otunulira oyo Munyarwanda alina akayimba kamu ke yayimba ne Rema n'akalala ke yayimba ne Shiba kalungi bw'otunulira ku stage badde bamutunuulidde butunuulizi era abantu abasinze okuperforminga yabadde namba emu gwe basinze okwaniriza yabadde Eddie Kenzo ne kuddako Bebe Cool Diamond yadde wakusatu mu bantu be basinze okwaniriza vibe yabadde wansinyo walinnya naye talina nnyo kyamanyi kyeyagaseeko ekyo nno tekyabadde kituufu akati ekisookera ddala abavumi b'oku social media ebimu ku bisinze okutyoboola sitwaga eno ne biginafuya nga wadde ekyali amaanyi naye ebisinze ojjukubyamu ebituli kwe kuvuma okuwemula obutawa bannaddiini bitiibwa okutyoboola abakulembeze mu biti byonna bw'obanga towagira NUP oba wakwata taatawo oba wakwata senga oba wakwata maamawo ate ekintu ekyo tebakikola mu nsobi kyakulemberwa omubuyabuya lumbuye omubuyabuya lumbuye nga tanabakugwa ng'abantu balowooza nti muntu wansa alimu ensa yatandika ebintu ebyo propaganda ate ebyobufuzi bya propaganda tebirina gye bitutte sitwaga eno bwe tuzaayo emabega Kano Kizza Besigye omulembe gwa Kano Kizza Besigye tegwavuma omulembe gwa Kano Kizza Besigye y'omu ku baasooka okujja wano ne batulaga nti musobola okwekalakaasa ne mulwanirira eddembe lyammwe yeyasooka okukireeta era ffenna twakopa Kano Kizza Besigye defiance musajja wa defiance ntosobola okubeera ng'olina kyoyagala okutuusa n'oteekawo okwekalakaasa okw'emirembe mujjukira lumu omusajja gwe bayita Bajjo Alphonse yakwata omufaliso n'agenda ku kooti abantu baakirabanga katemba naye twawangula omusango gwa Kyagulanyi okumugaana okuyimba omusango ogwo ne tugusinga era ne balagira ne gavumenti etuliyirire naye omuloode Erias Lukago n'atugamba ezo ssente zammwe wa musolo era tetwakola ki tetwazisaba ne balagira milioni zaffe nnya bo baali batukutte ne batugamba ssente zo zikole ki bazisasule kwali kukwata Bajjo zaali milioni zinnya kakati ssente zo ne balwawo zituwa neŋŋamba Bajjo kwata omufaliso ogenda olaga obutali bwerufu idea nze nagiyiiya ne mugamba Bajjo olumba front kuba nze nali wakuyiiya budyusi ye Bajjo Kirimaanyi n'alumba front n'akwata omufaliso n'abagamba twagala ssente zaffe kubanga abantu abakooti era nange nduza wiiki ejja ngenda kubasalako kuno musawo gwa Freedom City kooti yalagira batudize ssente zaffe ate bana bazitudiza era nange ngenda kusalako essaawa yonna era munindirire akati tujja kuleeta kirala tutuulaawo kakati mbadde nkugamba Bajjo be yakwata omufaliso message neetuuka era wiiki eyaddako ssente ne bazikola ki ne baziteekayo kitegeeza ki nti bano bawulira mbeera yakwekalakaasa kakati omusajja abaana abo abavumi netugamba Kyagulanyi nti abaana bo bavuma omulembe gwa Kyagulanyi gwe mulembe ogusinza okubeerako propaganda okuwaayiriza okukonjera kakati nalabyawo jjo oyo omuvubuka we South Africa ng'agamba ono bamita Mawale ng'agamba babesima yoyozesala kuboogeraku manyi bali kiiko nnyo naye oliwadde osobola okubeera omubuyabuya naye betulabanga obubuyabuya bwo bugenda kubuzaabuza abantu tuvayo tukwogerako wadde toli wa nsonga kakati oyo omudingidi bamita Kisekka n'agamba oyo Mawale n'agamba gwe Keti yakutwala ewa Salimu Saina akuwa milioni 7 propaganda ekintu kibayita propaganda netugamba Bobi Wine tumugamba abantu basusse okuvuma abantu bagambeko ekinene ennyo kyeyayogera yali ku LDM ya Radio Simba n'agamba munnanga abaana baamaayuuka bajja kutuuka n'okukwata emmundu bw'ati be yaddamu naye ng'ekintu kye tumugamba abantu be bavuma be baani nga bavuma Katikkiro omubuyabuya lumbuye yakeereranga ku Katikkiro ng'ayogera n'amannya agamutyoboola ng'ateekayo ne posti n'agamba ssaawa 2:30 tuli mu bimuli by'Emmengo n'avuma Nnaabagereka n'amuteeka wali n'avuma abalangira n'abambejja oyo omubuyabuya lumbuye n'abateeka wali teyakoma ku ekyo n'akwata ku Ssaabasajja Kabaka
namutyobola namukola kumulira kwe ebijanjalo namutyobola ku macha ekawungezi mutuntu sajja wa kabaka Ssaabasajja kabaka ebigambo bimusukako naava negera agenza okuwumulira zekyendowoza nti yavaayo nga n'ebiseera tekituuse n'akomawo ku butaka olw'omubuyabuya lumbuye okubuyabuya abantu n'abalowoozesa nti byayogera bituufu naye nga musasule netugamba Kyagulanyi vaayo n'ebbaluwa ekiwandiiko ekitongole nga kivumirira abantu abavuma abantu obagambe nti beboogera babyogera nga bo kyali kimala Sekuitale General tuyakikola Sekuitale General namulaba agenze kugula bujoozi ku misinde era n'avaayo ne yerangirira nti ngenda kwesimbawo e Kampala wano gwatasobola okulwanira obwakabaka bwa Buganda nga babutyoboola nga gwe Sekuitale General okuvaayo ovumirira abantu abavuma Ssaabasajja kabaka n'obwakabaka okutwaliza awamu gwoyagala okufuga ekibuga kya Ssaabasajja kabaka namulaba nga yeeguza obujoozi awo n'ensirika netugamba Kyagulanyi gamba ku bantu abeeyita ba NUP balikiraawo okuvuma ate n'ekirala ekibi ekitali kirungi naye kennyini yakulemberamu okuvuma buli lwakwata akazindaalo atyobola President Museveni Kano Kizza Besigye sigamba nti akolenga Kano Kizza Besigye toyina wali omuwulidde ng'atyobola President Museveni wadde bakulu banne be bali mu struggle omusajja gwe bayita ono ani ono ayagala okutugenda Nakawayani mufumbiro Kabampaane yamujjula n'ebyokulwanyisa President Museveni yabivaako buli kaseera ali ku Honorable Mpuuga ne Honorable Abedi Bwanika kakati bamuvaako baliko abo ababiri alina Kabampaane atyoboola avuma ne tubagamba bannaye mugambe ku bantu bammwe balekeraawo okukozesa olulimi oluwemula oluvuma bagaana kyenjagala okukugamba ekintu Kyagulanyi kyeyakoze saakitegedde Kyagulanyi sentamu ne bavaayo ne batyoboola Ssaabasajja kabaka okutuuka ku ssa ly'okumutyoboola ne bamutyoboola okwali badde okuvaayo n'ogamba bannaye abavumi mulekeraawo yagamba abantu baamaayuuka kaakati be bavuddeyo mu bufunze badde bavuma ye kaakati olwo tebamaayuuse lwaki tobaleka ne bamaayuuka lwaki tobaleka ne bakumaayuukirako n'obawulira kaakati jjo social media yonna yakutte akati ng'abeeyita abasitwago abali ebweru waliwo ono w'enviiri Sadamakebe simanyi Sadamani Makebe Sadamani Makebe sitwago eno bannange begenda kubeera etya ng'abantu abagyogerera ye Sadamani Makebe addako ye ya Kisekka Nobert yenani abamita Kisekka ye Kisekka Umaru Lumbi yakyayogera simanyi mbuuza gwe yagwoyo ebiseera biringa lumbuye waliyo alikati mbamba muwadde kutusanya namulemerera nze omu kubasuula lumbuye kuba yali alowooza wakitalo noobanga essaawa zino eggwanga litwala Sadamani Makebe ne Umaru Kisekka agenda n'atunula omanyi omuntu okudduka naye nga tewali amugoba ngenda nentunulira Kisekka ng'akola live ng'atuuyanye byoyogera lwaki tojja nobyogerera wano kakati mpumbawumba mbadde nsaba Umaru Kisekka ne Sadamani Makebe muvume Kyagulanyi mumuvume alyoka ategeere akaseera abantu be babadde bavuma ke babadde bayitamu okumanya Kyagulanyi era Kyagulanyi akyayina olusozi gambalagala okuyiga ebyobufuzi ne bavuma Ssaabasajja kabaka n'osirika ne bavuma bannaddiini n'osirika ne bavuma abakulembeze b'ennono n'osirika n'olyoka ovaayo nga bavumye roopu korolo ovuddeyo kale omukulu gwe bayita Kyagulanyi akyayina olusozi gambalagala okuyiga ebyobufuzi naye mbadde nsaba Kisekka kubanga Kisekka abantu abalowooza mbu ali mu sitwago gwe neewuunya tosobola kubeera nga oli muwagizi wa sitwago ate n'otandika okuvumirira abasitwago ffe nabeerera mu sitwago Kyagulanyi nga n'abaakola ensobi nga tetugyogera oyo ye mulwanyi omutuufu essaawa zino tosobola kulaba muwagizi wa NRM minisita wa NRM ng'avumirira ebibi bya NRM okuggyako oyo abasukkulumye mu kutegeera olina kudifendinga NRM ne beekola ensobi kaakati omusajja gwe bayita Kisekka bw'otunuulira body language ye baali adda ssente kaakati Kisekka bw'omutunuulira omulimo gwe gwa propaganda kaakati agenda kunafuya buli muntu yenna akyalina mensa nga wa NUP ekyo kyekibasasuza tebakulimbanga nti President Museveni asobola okulaba omuntu ayogera ne bawulirizaamuko
ngoli ku internet nata kusindikira babaka kutemera kati esawa zina balowooza mbu bamuyitani nti kiseka kyali wa NUP kwewuunya mulinga abajja okujjawo organic opposition genda maaso taata ne bakugamba asibya abantu baffe bamalawo obusungu bwaffe buli wano kino ekiwemula ne bakugamba nti Museveni asibya abantu baffe bamalawo genda ne tugamba nti Museveni mubi engenda ne bakugamba nti kati Mpuuga yasibya abantu baffe so omutuufu yani NRM gye mwajja okujja mu bukulembeze lunaku kiro mwali mugirwanisizaako kubanga buli lunaku mukeera kuluma aluma opposition mwagala kugamba nti buli omu yabaguza omutwe gwe bonna balina kulowoozangamu fenna wano tuli ba opposition ekyo njagala kukibagamba kuba sisuubirayo muvubuka azaalidwa nga Museveni kwali ayinza kugamba nti ye president gwe nandyagadde okulaba paka okufa ekyo si kituufu obuzibu bwaffe buli awa ani gwe tusikiza Museveni ddala oli fiti oba gwe okulowooza okuva mu ghetto n'osakisidinga kyekikuwa amaanyi okutwala obwa president fenna tuwava mu ghetto tuli bubi kati gwali eyava mu ghetto woobeeredde n'amagezi agakulembera eggwanga kati abaana ekyeringibwa abaana b'abaami olaba gwe owa ghetto eggwanga olyowulira kati olwo abaana b'abaami abaakuzibwa nga banekyaringibwa okubeera abakulembeze so mu mbeera yonna tuleme kukulembeza kibi bannayuganda tufune akadde akaveeti nga abakulembeze zensobi ze tukola otunuulira n'atasobola bwero si wani naye akuganjagala bwe MP kyovulaba Honorable Nsereko era nasanyuka nnyo bwagamba no nze sigenda kudda kutuula mu parliament yene ejja ntuule n'emikebe n'atakolangako project yakugaggawaza famire ye naye otuule naye zimuleese kaadi yamuleese ekyo nkwebaza nti weebale butakiriza otulo otya naye yafunye empapula ku nnasa ndifa kukiririza mbu ekyogo waligaana kubanga bagenda kubejja bangi n'atabeerangako kirasi monita takulemberangako wadde olukiiko mu kyalo nga famire ye bwetuula tebasobola kugamba anti oyo kati mumuleka ateese bw'ogenda okulaba mu parliament kati abantu bagenda kubakolera ki ababaka abedda aba parliament wetwalabiranga ba Honorable Kefa Sempanji basookanga kukolera byalo basajja bano basookanga kukola ekyalo ne kimukiririzamu nti naye ddala Honorable musajja mugagga omusajja yeekulaakulanyiza omusajja agezezaako kwekyusa famire ye so community tugiraba alina obuyinza obugikyusa naye otunuulira bano tannazimba na waasula ali mu muzigo enansana naye ayagala kukulembera nansana ali mu muzigo gwe Makimbye naye yakubiza ebipande MP Makimbye tumanyiddwa nga bw'omutuuza awo n'omugamba tuweeyo sentence nya nga weeyogerako akuweereza Museveni must go ebyo ebiboozi bya Museveni must go tubikooye kubanga obubonero bwonna bulaga nti Museveni yabalema Museveni tasobola kuvaako na byakuwemula wabula ate obwongo busobola okumutwala ge mazima kubanga Museveni n'aba munywezezza nabo bandyagadde okulaba ku mukulembeze omulala naye obagaana otya okumunyweza ng'oleeta muwemuzi ng'oleeta yawula mawanga oleeta wemula bantu bwe bukulembeze bwe twetaaga nti n'abawemuzi batukulembere era singa mukwata entebe mu butanwa Katonda n'akikola nze asooka okuyingira ensiko omuwemuzi gwe tugambe tuli mu gavumenti yamwe abawemula abantu Mikayanja n'abaana bange ne famire yange n'ekika kyange tubeere under government esobola okuwemula abantu ate temulowooza nti olw'okuba mwabavaayo ku byobufuzi abalala tebabiraba eggwanga lino lirina ba intellectual lirina abantu abategeera abo batunuulidde kifula babasiriikirira buli mutinkiza baana ba ghetto ghetto ekola ebitundu bimeka ku Uganda baana ba ghetto so mwagala kulaba ku government ya ghetto so kankubulira abantu abakoze mu bulamu ne bakyusa obulamu bwabwe obaleseewa bwekutulaga nti ghetto no kambabulire kino fenna tuvudde mu ghetto tulwanye ne tukyusa obulamu bwaffe kyovolaba omukulembeze yenna nga tannakugamba nti njagala okole kino njagala ofronting obulamu bwo bwoti sooka omugambe lwaki tosooka kunsomesa nange nenenkanankananga gwe financially be yakola byavaawo bw'aba yali mamwanyi tezikyatundibwa
bwaba yali makasoli yavaawo twetagayo ku lessons sente tuzitaddewo okuzizazaamu kubanga business mu Uganda zitambula omukulembeze lwalera tukumamu omuliro olina obugagga osula kuyiikaana mu ssatu zonna wazisiba ekikomera bw'oba tulumirirwa nnyo lwaki totuwaako 5 ku 10 buli bantu 10 okolera abantu baana bageto baavaayo genda mu geto emu ogamba kuba ne yiika emu wadde 5 ku 10 ekumala lwaki wasiba ekikomera kya yiikaana mu ssatu gwe bw'oba olumirirwa abantu tegende bw'oba oli president wa geto kyekyakuggya mu geto n'ozimba emagere lwaki tewasigala mu geto life can change bw'oba okoze life can change bw'oba okoze teriyo gavumenti egenda kubakolerera nze nkikugambye ndi gavumenti ejja kukola by'oyagala Honorable Nsereko ng'agirese ye president ekola amakubo amalwaliro mubeemu eddagala emisoro wabeerewo essuubi ku mapoliisi n'amakooti naye gavumenti tegenda kuteeka ssente mu nsawo yo era ataakozesa emikono gye togenda kufuna kubanga kankubuuze bw'eba gavumenti ya Museveni ekwavuwaza tunoonyereze ku jjajjawe yafugibwa Obote n'Amini baalina kaki kuba ezo gavumenti ndala so omukulembeze yenna akumamu obukumi omuliro nga takubuulira kiki ky'osobola kukola kubeerawo si ye mukulembeze gwe twetaaga olwaleero si ye mukulembeze gwe twetaaga mukulembeze asobola tusomesa nti ng'omuvubuka bwenkulaba gwe nga Kadaama musobola okwegatta bwe muti ne mulima emmwanyi bwe muti oba ne mulima kasoli bwe muti amakungula ne mufuna bwe muti musobola okukola bwe muti nga Honorable Nsereko bwakola ye mukulembeze gwe twetaaga olwaleero so oyo muwa akaluluko ng'omanyi bulungi nti akalulu nkatadde ku ttaka gimu si katadde ku lwazi otiikinga Nsereko n'omanya nti omuntu gwembadde akalulu ntadde ku ttaka gimu ajja kusobola okugatta kubanga opposition teri wano mu Buganda wokka we muvumira abantu nze mbeera mweyo mu bitundu bya West tosobola wadde okusangayo ekipande kya Nuupu kanogamba nti situlago mumanyi kye muliko kubanga mbabuulira bwe muba muli bakulibaleetinga ggwanga lino temunatambula wadde 1%. Genda bugenzi wano yingira Mbalalo ddaawo genda Kasese genda wa genda Mubende abantu bye mwogerako ebya struggle teri byabiriko bantu bali ku yero kubanga tobali presentinze abantu beggulu balina ebizibu byabwe ensolo aba wildlife batwala ettaka lyonna abantu tebakyalina nawe balimira ebizibu byabwe biri presentinze otya ebizibu byabwe tebakulabamu magezi gagenda kubikolako abasoga bayizibu byabwe abagula ebikajjo babagula bbeeyi gye baagala gwe buli lwojjo ojja kuvuma mukulembeze abantu beetaaga okubasakira ebimera byabwe bye bagize ne points zaabo bw'ojjo zikoonako oba gwe buli lwojja buli lwofuna platform obuguma n'abigambo by'otawandiise omanyi abakulembeze obutawandiika nakyo kintu kibi nnyo kubojja n'olanduka n'oddako eno n'oddako oli ogenda okumaliriza ng'oluuzinze point so twetaaga obukulembeze bwe tulabira ddala nga busobola okutugatta sekenda obukulembeze obulina ekitiibwa bantu bange Panegana mwine emitima emibi chovola ba ever mbera bwomu mbwamwe I can't manage very bogus and stupid very bogus muli very bogus Ugandans very stupid bananga abantu tebaagaliza wane Uganda bayina emitima balinga mbizi embizi ne balinga mbizi obambata embato omwana gwayo ne kuba gugina gwe chefunya kigenda kukirya embata dukana ekiryawo embizi nyala bwe jiruma n'obwana bwaye bulya yayina kubeerawo yokka abasigadde memulaba kali ne Uganda bwetyo nabadde ndaba wano bana abaana be mu diaspora bali ku NUP bagitaningidde bagikuba waliwo kye nablocking awo buli wamu kya South Africa the struggle ya dala chiwuliriza I don't listen to people who don't equate nabadde nina ka video ke nandenda ba ku page z'abalala awo nga kiringa ekyogere kirimuko ku magezi kyabuuziza fene tubeerawo nga tuba defendinga naye nga tukozesa data waffe ku buli kimu ekyaffe ate bwe tubogerako ne mutumanyiira mbu tubakakkanya nanuliddemu ne ngamba ne lwaki Uganda nisuli basiru Bobi Wine ku level yo
musajja gojja kufoba bubi simanyi nakumanya kuba nawe loli musiru kubenjogerako naye muri very stupid simanyi lwaki bana Uganda muli basiru nnyo muli kintu ekimu Bobi Wine ngamba ku sente zofuna nolemererwa okwata y'abaana nga 10 aba defending people power nga mubaweereza ka sente abana ne baberanga baba defending nga baba defendingira ku malusu when they make mistakes ne mubaye ne bakubira amasimu ne mbatereza ku malusu nga sente mu parliament ziyita ziyambeka ekibiina okubeerawo n'okutambuza emirimu gyakyo government ebawa amawanga gebweru gabawa ne buli mubaka musolooza ne mugaana okuyamba ku baana abo mubaweeyo at least million imwe buli mwezi bali bameka waliwo kiri ekikebe simanyi kyeyita Sadama Kamye waliwo ono Zoligali awo simanyi abakiyita kyani ekyo waliwo ekivubuka kiri awo tekirina magezi baba kiyita kyani kiri awo South Africa waliwo n'azannyamu ng'embwa alabika aliko omuzimu gw'embwa mu lubaale ye buli kimwe kikyakiraba mu mbwa waliwo batono nnyo balubatu balinga nga 5 ne manti buli mwezi tujja bawa yaka kadaka bwe bukadde 5 naye abaana ne babeererawo nga kw'okumalusu ne mulaba okutoola akakadde ne mbaa mufiirwa nnyo mulaba okutoola akakadde ne mbaawa mufiirwa nnyo mulimba Bobi Wine oswaza mwagalizeeko ku bannayuganda mwagalizeeko ku bannayuganda bannammwe bannange omuntu bw'oba oyinako omuwaddeyo oba tomujje mu bwavu oba tomujje mu bwavu oba tokoze kinene nnyo Bobi Wine kwatayo abaana nga baba 5 mubawengayo million ne bwebeemu eyo bagiyita facilitation si musaala naye abaana ne babatuukira baandika okubavuma ne mutaswala kuba ennaku zino zonna twala abali mu kuvuma mmwe bavuma mmwe bakyukidde niyo bali mu givuma bali mu kwogera ku ssennyonyi biki ne mulimu point z'owulya bakona ku mmeeza ne bagamba mukiyita kyangu defendinga abantu ku data owuwo tuba defendinze ku data waffe ku buli kimu kyaffe ku sente zaffe ku buli kimu obulimu bonna betwali badde nabo bonna babutulemesezza abantu betubeera nabo eno nene mutaba wawuliro n'omusiru musimu bubi era alemu ina kyekuwaayo kali bye bino byeŋŋamba biringa embizi kali bye bino byeŋŋamba ze zino embizi zenjogerako bakita kyani Alex SK ze zino embizi ne mu buntu bw'omusanga muyite embizi these are not people now kali zino zembizi zeŋŋamba mbwena alemu ekuwaayo Museveni yekumirako abantu ku bwerere Museveni akimanyi nti wano wendi akuwa obukulu abakuwadde kulya wano wendi ndiwo kulya n'abanneetolodde kamba weeyo nze nagaana buganyi kugenda kubanga mbya n'ebyokukola sanga nnyo okunvugisa amafuta muve wano ggulu naye abagenda eggulu babawaayo bafunyeeyo buli omu alina kaafunye lwakuba obuzibu nti bagendayo ne bamuwa million 3 ne bamuwa million 2 nadda wano n'ayomba mu yali ayagala 10 ng'ani akiyina ewammwe ani yali akikutteko oli baba akuwadde million 10 zimala tambulako n'ezo mpola kubanga takumanyi akuyise buyiza akulaye bulabi mwagendayo tewaliimu nakuwa million 10 nakuwa million 15 nokola business ne bakavalinga nobeera nze kati wengena nze siina wano kipapula kyensobola kwagala nesikifuna tekiriwo ne bwe mba njagala ofisi yaani bwe situka wano pita ku waiting desk ne pita ku waiting room ne nyingira teliwe siita bwe mba njagaddewo I can't wait se situla ku waiting chairs situla ku waiting chair tekiriyo hani oyo Godfather mugamba je mugamba muiseri omugamba je I live a lot of people there nga batude ku waiting balinze nengene njogera n'omuntu sina kindi nakyusa ne office kubanga mulimu abalimu naye as soon as I have come Godfather ava mu office tena agenda mu office ndani ya meeting ile nali okadaeri naga abali sole mbadde nvaako mu shot cow. That is enough for me. Nemwe nembea n'abaana nga abali defending naye n'okulaba principle okulaba principle yamanya ekinene nnyo kyagaba kukuteera ka comment ku page yo mbulu abakuwadde nnyo very stupid muwa ku baana nga akuwadde obukulu abakuwadde kulya
kiriza abantu bakulireko zero nyina manager wange manager ankubide simu nangamba waliwo sente zatalaba ne mubuuza loziraba zitya mungenzo kubalansinga ebintu bya wiki waliwo sente zesirabe mitwalo 15 zira ntegedde butegeezi nti waliwo kyebaza nyaawo nembaleka kuba complain wezi zitera ziwulira mbalese kali ninde ekiwulire okuddako n'okuddako kuba bufuuse bubbi then baba ino sasula ne wayinza okuba waliwo abadde ayisawo omuzannyo ng'ali bubi n'azitwala n'azijjawo kati olina okuleka abantu ebiseera ebisinga bw'oba bafunamu bw'oba bafunamu olina okubaleka ne bayitawo ko olina obaleka ne bayitawo ko naye mmwe ne mubeera nga mu bulamu omuntu alina kyakufunako tewekuumiranga ewantu nga tewali akufunamu bagenda kukuwa obutwa oba ogenda kufa speed naye abantu oba bafunamu bwe baba bakufunamu onaakutega obutwa oli naakulabula abantu baba bakufunamu onaakuwa obutwa oli naakulabula saagala bannayuganda kwemanyiiza mitima mibi bannange mulina emitima emibi giringa gyambizi muveeyo eyo muveeyo eyo bane mulina emitima olaba omuntu ng'atandisewo ka project ke oyo mubbi agenda kubba abantu oyo mubbi n'obuuzo wayi omuntu gw'oyita omubbi mumanyiko ki abo babbi naawe baba babbi sina gye mumanyiko naye era nkimanyi nogamba kati ono omusajja bw'ava eri n'akupangira abakukuba amasasi oba omusajja bw'ava eri n'akupangira abakukuba ogenda munenyako ki weefunyiridde oyogerera omuntu talina kyakoze talina kyakoze lyobe nabadde ngambawo ono mutaani wa mulekwa omwana lwakwata ku live yanoonya abantu bakumanyiira n'abatamuliiko bamaze nabo emyaka ku social media kuno naye nga tebamunyeganga mwenna mubeera mu Kampala mubeera mu areas ezimu muli mu bibiina byebimu naye ng'omuntu akusangangako n'akobuuza n'otebuuza lwaki n'omanyiira ono n'omanyiira oli n'omanyiira ono no be somewhere nga waliwo abakudipendingako. That's the only longest route for survival. Walina okuba abakufunamu